singa wabaddewo okunyweza obumu obw'abantu ba Buganda tewandibaddewo njawukana mu kwebuuza empologoma ya Buganda eri ludda wa. Ffenna twandibadde tussa ekintu eki singa tewabaddewo nkwezenge ziri mmenge ezeefudde tize zitegerera Abaganda. Twandibadde tussa ekinga enkuyege naye olw'okuba twategeera akabano kajja emmengo obwo obumu bwavaawo. Mayiga olina ekibinja ky'abasirikale abatambula banoonya abaana Abaganda bateeka mu makomera. Mayiga osibye abasajja ba Kabaka abali mu makomera ku lw'ettaka ly'ogenza otunda erya Buganda okwekunyweza obumu. Mu bakazi mmwe aba NRM n'abeefuula Abaganda nga muwoza Ssemasonga za Buganda ngenda zibasomera wano nzirina ensolo eketegeere kikyemutegeera. Kati Ssemasonga gwe boogerako ze boogerako 5 njagala nzibasomere bulungi nnyo naye mumbuulire zino weeziri. Ssemasonga asooka okunyweza n'okukuuma n'okutaasa Namulondo. Okunyweza n'okukuuma n'okutaasa Namulondo. Nze mbuuza Mayiga onywezezza ki ng'ettaka lya Buganda lyonna lisaanyeewo? Okuumye ki nga ddamula ya Buganda wagiwadda Museveni agitwala ewaabwe e Rwanda wadde bakitula? Namulondo gy'ogamba gy'okuuma eriruddawa ng'alina ogituulako wamuwamba ali mu buwaŋŋanguse Namibia kikyogamba kyoyogera ku Ssemasonga zino 5. Tugenze ku nsonga ey'okubiri. Okukuuma ettaka. Abaaye nze mbuuza ettaka lya Buganda abalangira n'abambejja bassaava ne bannaava ettaka balikuumye ng'enkya n'eggulu ettaka balisendako Abaganda. Ettaka ly'Abagombola balitunze, ettaka ly'Amasaza balitunze, ettaka ly'Embiri balitunze, ettaka ly'abalangira n'abambejja lonna balitunze, nga n'eddala waliwo liri mukolo liri square miles 27 liri manya ga Ssaabasajja Kabaka nga n'ekyapa gye kiri bali mu kukitembeya balitunda. Eryo ettaka mulitunze ku Ssemasonga 5. Sinava ku Ssemasonga ow'okubiri. Okukuuma ettaka ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ku Ssemasonga 5. Okukuuma ettaka oyinawo 0. Okukuuma ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda oyinawo 0. Amasaza nga Buluuli tegakyali ya Buganda bagatwala. Kayunga waliyo Kimeze bamutwala. Ene koche wamwe gyosibuka bateekawo n'ekiyitirirwa nti Buganda ekoma wano. Wakuuma waawo ku Ssemasonga ow'okubiri tugenze ku w'okusatu. Okugabana obuyinza mu nkola ya federo n'okukuuma ettaka. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ku nsonga z'obuulira abantu babakugoberera ku nsonga ey'okusatu Ssemasonga ey'okutaano. Okugabana obuyinza obugabanye kubanga wakewo ebisanja bibiri ng'okozesa Salim Zalile Museveni nabano boolonze bonna mubagabanye obuyinza bulungi nnyo mubugabanye bootakkiriza na kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Enkola ya federo n'okukuuma ettaka. Buganda yasaba federo era Ssaabasajja Kabaka badde akyogera lungi. Museveni yagimumma kubanga tasobola kubeera n'abakulembeze babiri mu ggwanga lyerimu. Federo ali luddawa? Abaali basomesa federo okuli Nambooze omugenzi yaffe eryakola ku CBS abakolanga ne gundi abakolanga ne Nambooze bakolanga ne Kasibante. Mwami oyo manya gerabidde gagenze yambadde sigetekedde gateka mu mutwe gagenze yafa na butwa yamuyitanga madamu teacher gwe bakolanga naye yafa bali basomesa federo n'abantu abalala bonna baafa. Abasomesa federo Mengo bali luddawa angazi. Tugenze ku Ssemasonga ew'okuna. Okukola obutaweera okuddaabulula ebyenfuna bya Buganda n'okusitula omutindo gw'embeera z'abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Eyo Ssemasonga ey'okuna. Nze mbuuza
abaana ba Buganda bafulumye obuganda bagende bakuba ebyeyo mu America, Canada, Bungereza, mu Europe, Korea, mu Asia, abali Middle East, bali mu kuzunga balinganga ebinyira. Mwako mu bulamu bwabwe nga ne babafunyiriza babajjamu esigo Mayiga tasobola kwogerako wadde okwogera ku nsonga z'abaana batuwa mu Saudi Arabia dabalemeddeyo wali ozoogeddeko. Abaana abaganda bagobye mu kulima, babagobye mu kuvuga boda, tebakyasoma, abamala okusoma tebakyafuna mirimu. Kati ssebo bulamu ki bwogenda okukuuma obw'Abaganda n'okuba oteekerateekera obateekedde ki kyekibuuzo. Tugenze ku Ssemasonga 5. Okunyweza obumu bw'abantu ba Buganda, okunyweza obumu obw'abantu ba Buganda y'ensonga ey'okutaano esembayo. Singa wabaddewo okunyweza obumu obw'abantu ba Buganda, tewandibaddewo njawukana mu kwebuuza empologoma ya Buganda eri ludda wa. Fena twandibadde tussa ekintu eki singa tewabaddewo nkwezenge ziri mmenge ezeefudde tize zitegerera Abaganda. Twandibadde tussa ekinga enkuyege naye olw'okuba twategeera akabano kajja emmengo obwo obumu bwavaawo. Mayiga olina ekibinja ky'abasirikale abatambula banoonya abaana Abaganda obateeka mu makomera. Mayiga osibye abasajja ba Kabaka abali mu makomera ku lw'ettaka ly'ogenza otunda erya Buganda, okwe kunyweza obumu. Mayiga onoonya bakatikkira baawummula okuli Ddaani Muliikanaaba lw'oyagala batta, kwe kunyweza obumu. Mayiga ogobye abaana ba Buganda bonna abali tabakkiriziganya naawe emmengo mu bitongole byonna, okwe kunyweza obumu. Mayiga obbye ssente za Buganda n'ettaka n'amasiro myaka 14 tegaggwa, kwe kunyweza obumu. Mayiga abalangira n'abambejja bosse bobadde mu lukolo okuwa obutwa, okwe kunyweza obumu. Mayiga abakozi bonna abadde mu bitongole bya Kabaka abadde n'ensa bonna obagobye olesseewo Abanyarwanda n'abantu abatategeererako ddala, kwe kunyweza obumu. Njala kubuuza musajja yita musajja wa Kabaka. Olubiri lwa Kabaka lw'osuubira okuwaayo mu gw'omunaana oba mu gw'omwenda, ogenda dduwa lwa nnyoko lwa kitaawo, okwe kunyweza obumu. Mayiga okwetaba mu kuwambala okuwa obutwa Ssaabasajja Kabaka, kwe kunyweza Obuganda. Ng'Abaganda bakubuuza ffe balina ssente abeesola tandigenze tulaba Ssaabasajja noseka abwe n'abakkiriza temwogerenemu. Tekuli nnyonyi yajjajjaawo nti epaakinga Kabuwoko oba epaakinga Kabonera, tekuli gwogenda gulira tiketi. Kikyokuuma ekyo oba kyokisa abantu butategeera. Kyovula baga nti amagezi gabaga mutwe so si mugejjo, ekintu kyali kitono nnyo. Bannange abataka abasajja bakiise mu Bwakabaka n'abalangira basatu mwekwata abantu 10 tugende tufune tiketi z'ennyonyi tugende tukyale kutulabe ku Ssaabasajja Kabaka. Kati obayita okunyweza Obuganda n'obumu tebuliiwo kubanga okimanyi. Kati bw'atambula agamba okunyweza Ssemasonga wa Buganda ensonga 5 zeziriwa.